oyise omuntu aswall. Nkyogere ngawe bakyogera mu Luganda. Asola kyogera mu Luganda. It's bad. It's too bad. At the word it's aswall. Kati bizere nzanga bakikyusa na kigamba aswell. Abazungu. Kati ya kyese direct aswall. Ngamazo gamba nti no nakyusize erinnya lyange yenze ani so we be 5-star DJ oyo Roger temunyumiza aswall. Kakati so we be. So I got confused and concerned nengamba katatelevo kwatute ekintu kino. I didn't see that. Dade manyi bya vibe ya ndongo agize oli akumya amatu kite. Kakati bano ba DJ bwe bagema mu COVID. Ani go bagema mu COVID. Anti bano after COVID DJs. Yes. Banji. Tebabaddeyo mu industry mu. Era tabonajiweza mu myaka. I don't know. So bisigwe kusose no okwatakinga ko ne gundi. Gwagamba nti muganda we naye atayita mwegana. Ina kolugana kalo na ntumu. Namuyisa bubinyo era n'asirika batu n'agamba why. So we bya ine ekizibu kimu. Nti omubiri gwa ino omunene n'omutwe omunene. Aloza ya ino kulira industry. Yaba DJ. Nyesi we bitu bibeera muganda wange. You need to work hard. But is the saba minimizing ebigambo ebinene byako. Leave alone that. Ebigambo byabyo tamanyi meaning yabyo na impact bisobola kukola mu DJ industry. Gaya ina amalo. Oyo simanyi so we byo. So we be. Aina amalo. Ekisooka tamanyi ne music nze mulaba ntera okumulaba eyo bakubukede jakola. Aina ko session kubukede. Kati music we nengeri jamu kuba ku TV. Music ategula mutegulo. Simanyi bayafuna atyo omulimu kubukede. One of the biggest TV stations is one of the DJs akola kubukede. One of the managers. Ndowooza kati olaba ebintu ebyatuuka. Kati wali obuzibu nti n'abantu bano abantu mwandibadde mubalekayo mu mabaala g'omu kyalo nga tebalina nakukubira mu urban centers. Kati simanyi so we be alina obuzibu munti alina amalo mangi. You people obo oyagala okuyitamu n'okufuuka owakabi, you need to respect the legends. Yabagambye otalimu. Naliko n'omuvubukera ng'azalawa oyo simanyi Alonix. Yakera ku makyala n'azalawa Bebe Cool naye mbalaba omusiru ono biki by'oyogera gwe tonabona wadde okutula underway ebbiri mu industry. Oyo Alonix yava n'azalawa Bebe Cool. Tannaba wadde okutula underway ebbiri muki. Ayambala boxers underway. Whatever. Naye noono so we be. Tannaba wadde okutula underway ebbiri mu bwa DJ. Kati I'm telling you, bana balina just urban excitement. Naye Roger omumanyi gwe. Roger abaddewo ebbanga ddene. Abaana bakolako kati nze njagala kuchallenge oyo so we be. Bala kijomanyi wana eri loko omachinde muno. Jola banga abantu. Eyo ya sagala gamati yagwa naye. Tuli ku The Truth Media wamune Flex Media 256. Alunaku machaga leero oba wona wotulabire saa zonna zoba otulabide ko olunaku lwonna oba omwezi oba omwaka tukugamba kasubire you okay. Ebintu bingi biri mu kutambula. Things are moving here and there, they are flying. Okitegeera naye amanya diaspora lugem so kubuze ku bantu tugene mu maaso. Buli mutya abatulaba channels zino ziri bbiri Flex Media 256 ko Sanet Media. Amanya nze sula Flex bonga bulijjo ono muganda wange. Ndango oli muganda wange. Ensonga nyingi zitalaaga mutala ku mutala. Mutala ku mutala. Twasembayo kubeera wano twakayana kufiirawo. Nange. Ku kitimba ne bakuwa naleka mazo. Siribaddirawo. Naleka mazo okusitukulira fitina. Ne wali ofaaki. Nene byali bituufu. Twali ku. Onage naliko kyate ku. Alenge n'okulaba ya ogeze ku TV akusajja mulina ko live atoka tabukidde. Ngamba yingi omusajja akyukidde mu kiti ngamba. Oganga watonda mu kweswaliza ku bantu temuli gejire ngawa na esula. Twabadde eri asajja okawolereza. Okalabyeko live atoka kuba. Mina tumina mikwano. Sebe butaba na chama. Anyway, sula kiri kitya. Ndikiriya sina buzi. Kampala eri biki? Kampala eri awo just tuli mu kuzunga buzunzi. Tuli mu kuzunga. Abantu babagobye ku nguudo. Okay. N'abantu obubbi bweyongedde ge mazima. What do you mean? Mu Kampala. Anti abantu abadde bakolera ku street kati bali luddawo. Be boolaba batambula n'ebijambi abatema abantu. Bali desperate. Tebalina mirimu, tebalina wakolera. Bapangisa basomesa. So nenge ekibuga kyo kirabika bulungi sofa. Bakoze ensobi? Tebakoze ensobi.
nenga omanyite enkulagana webeerejja ebaako benyigiriza kati beyanyigiriza be abali ku street ababba abantu nenga yo sanity yakomyewo mu kibuga kirabika ddala bulungi nakiseemuko wiiki yonna yonna ewedde nejjo nabaddeyo ekibuga kirabika bulungi at least otambula n'ogenda n'ogula ebintu byonodda ne boda neweekuteeka olaba nga weekutadde watangaavu kyebakoze kituufu kyabadde kituufu nnyo kubanga bwekugamba nti enkulaakulana enyigiriza bangi naye kyabadde kituufu Kampala abadde alabika bubi fe abala batera okugendako mu kikuubo eyo nga wojja ekigere tolina nawe oyita okitegeera nga tolina nawe oyita naye at least kati ekikuubo okitambula bwoti nga tolina muntu yenalina bintu byolinnye emmotoka yebeereeta ebintu eteekawo ebintu bulungi nnyo esobola okuba ng'ekola ki ng'etambula ng'eddayo nalabyeko omu ku bali ku sayidi efuga ng'agamba muno obwo bubbi bwe mukulembeza wamulabye omukulu kisa kya Mukama ngali ng'akaayana agamba mmwe mulimba muli mu kufera mulina bye mubala ku muzeeyi kati waliwo abantu abamu besaagala kwogera nakoola nze omuntu yakera ku makya n'alaga ensaawa abantu amabina oyo omuntu gwe sobola kumalira budde nga njogerako kubanga kati ngamba kati ono tadisavinga budde bwange kiyinza okugamba abantu abawolana nnyo enkulaakulana abantu abantu tebasaana kubeera mu society ekyakoleddwa KCCA kintu kya bugunjufu nnyo abo tebagenda mu Kampala abo bakoma eri Sembabule gyebabeera tebajja mu Kampala naye ng'omuntu lately abadde ajja mu kikuubo abadde ajja wonawona ku gundi ku Park View abadde ajja wano mu Kajja abadde ayita eno wansi ku Hamu nga tolina woyita obubbi nga bungi omuntu atambula omukono guli mu nsawo yo baba amaduuka bagamba ki abamaduuka sofa basanyufu kubanga amabega ko wali babadde tebakyakola ate nga bebasasula omusolo basasula zi license basasula ani bana ababe mugamba bebagombe nabo bagamba tubadde tusasula awadde tebasasula bageze bakola accountability nga wana abasajja ba pick up abo omwezi babajja mu billion no truth be told yes naye banguzeeyo whatsoever n'amagendo ziba goods naye nga jjukira bali eri naye nga tebadda nabo batuma ba pick up bebali mu maoffice kati abo nabo bagenda kubakolako kubanga abantu abo ba KCCA balina n'ebinamba ku masaati era buli muntu eyabadde nga asoloza manyi enewe Kampala ebadde yatabuka ge mazima abantu badde balina bukiyosiki mu kkubo oli ng'alina abaana beewaka nga 7 kati ng'alina edduuka litunda ebintu ebyenjawulo ng'ajja abaana bakera ku makya ne bajja ne bajjayo ebintu mu maduuka si bonna nenga mubaddemu amaduuka gakola ebintu bwe bityo okitegeera kati byonna byavuddewo mu Kampala bannange byavudde buno mobile money case kuno obadde osangasanga buli wamu tebuliiwo gundi abapiki nabo bali bapulaningira kimanyi weekend nga tennaggwako balina okuba nga at least stage zisigaddemu nga ntono nnyo kubanga buli wamu obadde oyita mu Kampala nga waliwo stage buli wamu waliwo wano ku gundi wano ku bitaala wano bya mini price awo nayo nga bagifula stage kati awo nabo abajjeewo awo nabo abajjeewo kati eno ku Hamu eno wansi ere Nakivubo awo nabo bodaboda tewali olina weere kati eno waggulu eno ku William wabaddewo ababadde awo ku William awo nga ku Galilaya awo nayo tebabaagalawo so Kampala at least sanity weeri oli akubbe kyera omulengero omugobe Kampala otambulira ddala bulungi kati ojja mu dduuka ly'omuntu n'ogula n'oddeeka naye oli ng'omutembeeyi takuganya kuyingira mu dduuka okimeyo kinga sokisi aziyina wano nga buli kimu basajja ali balese ne butto mu kkubo nze waleko badde okuyingira ekikubo ndudde abasajja nga ajjayo engano katoni y'engano n'agikuba mu kkubo dakika 3 ng'eweddewo ow'edduuka n'akaaba ow'edduuka ng'ali mu maziga ate wa license najja ategekinga wadduuka so naye nga bambi tubasasiddeko nnyo abantu abakoseddwa abatutte waamu bagenze mu Usaafi abamu bagenze Busega Usaafi gundi yavayo n'atugamba mmeeya w'ekibuga gundi Uhuru yavayo wano ng'akoze press conference n'agamba kituufu akatale ka Usaafi weekali naye tekali developed musooke tuplaninge tukadevelopinge tuleke tuteekemu abantu simanyi luli kye baali bazimbye nga simanyi kyategeeza n'agamba ate Usaafi erabika erimu omusambo ogugana abantu okugendamu awo nabagala kusabira musambo nga we baasabira ogwaki ogwa Nambole nga bagizimba almost obuwumbi bumeka ne bugenda kugoba omusambwa era ne wano yalabika yagamba n'agamba the market is ghost tapped oli waayogera bw'atyo kitegeeza waliwo ki ebyokoola akatale tekalimu muzimu
ati ndo uli akulira wagambi naye ati omuzimu gwe yabadde ayogerako si bino spiritual mizimu omuzimu gw'abantu obutanywirira mu katale ako omanye katale kawasika andika kyawe kuza kitegeeza kigenda mole watu webaga ntroza basaaga ukakananga ne bujagali we bali bagizima ne bagamba muno obuzimu gwa bujagali tulina okukwata era nawo sente ne zigenda batandika batyo n'ebibozi kati ani akwata emizimu egyo kasiko mutaasa simanyi mu kasiko yakajja ani kati aliwo kati simanyi aliwo ne kati kuno bayinza okuwa kasiko mutaasa mbajja gumwa kuba yaliwo agona mali ansimbi kuba yasose wotugamba nti n'abantu babalitwala mu usaafu ng'oli akugambye akatale tekali developed nga temunnabaleeta tusooke tukadeveloping kitegeeza ki ne mu kubajjawo tewali nteekateeka kakati akatale ka usaafu nange nkalaba ye enzimbwa yaako yazimbwa bubi mwegase kubagala okulya sente y'omu nedda just njogera kiri jeno temuli bantu baagaana n'emidaala gye bateeka musenga bakazimbanga olaba wandege ya west bakayita west wing owange gye bazimbyemu ak'ebusega oba engeri gye bazimba akaawa ke nalaba era akatale akalungi kembalala naye akatale k'ebusega kalinga woolaba baatindira ebintuntu bukasaba akomererako amabaati waggulu kati ekiri wansi toyinza kukitegeera tosobola kukitegeera wadde si wafu naye akakatale kali kakoze nga takisi z'entebe bazizaawo eza salamaloodi ezaawa ate nga abantu tebagala omuntu akolera mu kibuga tatambule asooka alinye boda ajje mu usaafi ate ezo waaka naye kati wasaafi okimanyi yafuuka paakingi yaki ey'emmotoka zino zifudde simanyi biki temuli na mmotoka oyinza okusanga mulowooza mulimu zeebuyende zokka temuli mmotoka zinagenda mu usaafi nenewuunya temuli mmotoka mulimu webale ssebo mulimu mmotoka zeeno simanyi zigenda ku gundi eno ku kizinga tewagendayo mmotoka ne zigenda kizinga busi anti zina we zibateeka so wasaafi yo bambi tetegerekeka abantu batono akatale tekalina vibe akatale okalaba nga olaba sente bali ku ddembe kakulaakulana abantu kituufu akatale kona ne kabeera kalungi katya nga temuli bantu era tekasobola kaziŋŋama akatale kakona kati akatale kewandege yako kalaba kabulamu n'abantu kubanga eri waggulu teri bantu ninga kazimbwa bulungi wali agenda walampa kivula okipayingako akatale tebalina kazimba nga bakawanika nnyo kati omukyala atunda amenvu atunda embuga atunda nakati lwaki oba omutekeri muwingi nedda kati bakazimba bulungi waggulu batekeyo ziroogi abakooye bagende beegatte neno naye tokoowa loogi ate kati nedda webamala okukola nga kasente kawezemu bala oli alowooza ki aba agenda ku masaji wanalinyira transport agende anoonye loogi nga katale naye nga kano kwe kali akaliwo akako twekaliko ebyoma mugula bifu abakozi ba gavumenti mulina ssente mulonda scrap mulonda scrap so akatale ye enkulaakulana yeetaagisa ne baganda baffe bonna abagobeddwa ku street tubasaasideko nnyo kuba lwise nalabye akatambi ng'omuyaaye oba bakutambuliddeko oba bategedde ensawo eri mujjuguli omuyaaye najgalulira ddala ejjambiya bw'ati akutemeko omukono abasajja bali desperate abasajja baagala ssente embeera yafuuse enzibu nnyo muganda wange naye tubasaasiddeko nnyo bambi embeera nzibu gwe nkubuli abantu kati bakambwe omuntu asobola okubeera awo dayasi nga alina abaana 8 okwegatta nti munaye kijja oyo kati mu mbeera bwetu bambi nga naye ojjukira waliwo abaana abadde bakolera mu kajjaawo akajja nze gwe mulundi ogusoose okulaba akajja nga kakalu njagala kuyitayokko akajja kakalu era abaana abakeerawo basitama busitamya olaba akajja we kali kati yitamu olwo olukubo lwakajja waliwo awo waggulu ng'ekyali kiyingiza emmotoka z'omu paaka bwekiti awo wonna tewali kati awo wonna kati wakalu kati wala badde balina ensawo awo simanyi biki nga ne takisi ziba okuyitawo ebegayira okuyingira awo tewali emidaala gyonna bagitisse takisi ziyita buyisi bweziti takisi ziyita buyisi kati nojja okkirira wano wansi wano ku gundi wano bayitawo batya manye enguudo z'e Kampala zinzibuwalira of course ozeemu bukulu Kampala nno munene namugjamu nga ndi muto lwakuba bino ebintu by'okutandika okuyiribwa mu kibuga mbadde nakabitandika myaka nga 5 ne Kampala namugjamu dda nze muno makindi mwe mbadde kubanga mwensomedde nasomera wali eri ku gundi ku Bridge of Hope la kwesomero yaffe lyavaawo nasomera wano kwetebe road wano ku bridge yali wali olabe makindi ku gundi ku kisayi kya Messi nga tuyitira n'okkirira balita batya bali bayita Bridge of Hope nasomerawo ne Dr. Bitone
wamma kyovola baya Dr. Bitone n'abantu abalala bangi nnyo bulijjo njagala kimanya lwaki naye kati naye yali musajja mugezi nnyo kyovola bera balijjawo nga bw'ofuna 10% gwe mugezi lwaki essomero lyavaawo nti bwe twali twapangisako ebizimbe baali balina gundi baali nabo babyagala anti kyongambye essomero ne batuuka ne batukuba nga baera bongeza buli kaseera okitegedde ekyo anti ng'ewammwe afunye 20% oyo bamukolera pate ku ssomero 20% ase weffe twalinga mu kasazo nga tukamalayo wafunanga mmeka nze nafuniranga 15 zaawa mpozi mu maathi natera mu maathi saazifuna kati kyebyo ebifuge mu maathi nafuna credit gundi yali credit 6 so nagezaako edda omanyi we twasomeranga ngeno nyuka litula kati transcript yo wagijjawa eriwa transcript yo byonna mbiyinaawo byonna weebiri nze bagenda odyokyanga muvuddewo tebalyokya ate olowooza nasomera budde nasomera tebalyokya bwokya embeera yagana etiktok ye erina okutabuka bwe tumala okulonda tiktok etabuka bwe tumala okulonda abantu ati babeera crazy buli muntu kati ate okwesaa nalaba ng'ensi si kuva kulonda buli mwaka tufunamu incidence ey'ekisiru anti government abawala bali mu kuyomba oli agenda tugamba nti bamwokyereza ebintu abantu babona bagamba gwe dduka wetu tebaali kutteko ono bakyusa abasajja ono addako ono naddaku oli biki waagwa katwabadde tuli awo nga mukwano gwo nedda nze sibira mukwano gwabo abasajja bakabasanya abasulisi b'ennenge tereezaamu mpozi ng'olina mukwano gwange omulala gw'ogamba mukwano gwange ki mwali munyumya omwegaane ali wali gwe batulaze enkoona banairambulula ngali ku blaza and blaza no that's not my friend nze sibira naye mikwano naawe abo babuyabuya sisobola kubeera mikwano gyabo what happened kijagize kiti ani yalinga ate navayo kwogera nti bannange abaana baasiriwalira ddala nze akakana nakalabirawo n'engeri gye keeyogeza nakalabirawo nenga kanakana tekalisikeni oba siye waba siye aveeyo atubuulire nakulabye omuntu wala kaguddeyo ku kitimba kati ate nebbala mu mutaginze kati nze ntabuse butabusi bala mu mutaddeko Minister of Ethics and Integrity omanyi gundi ministry ezo zirinamuko obuzibu by the way buli twali tulina Father Simon Lukodo rest in peace yafiira mu Switzerland yafageza tuleetera kyuma kikwata butambi bwe yatugamba alimba kati alimbwa yafa agenze mu gundi mu lukuŋŋaana lwa human rights twali ku Urban TV by then nga tukuta akati nga buli omu alaba Urban ki nga tukola ebintu eby'enjawulo innovations zonna bazikopooko tugenda tulaba firimu omwana yagyeditinga nga egenzeeyo yasigalamuko it was only seconds yatufuula case study oyo bwolaba ebyaddala yatufuula case study ekiraba atya nze simanya labika then TikTok teyaliiwo babeerako nga balaba simanyi how Guy wakuba nti TV yali ya government bakwata producer wa show wa movie eyo ne abantu nga mukanga babagamba mugenda kutunyonyola kiki mwagala okulaga ensi okumala emyezi egyo nga Guy agogolana naffe kati ekyo kye bayita bayagala kulaga maanyi ge mu public eyo tetwagala kunafuya minisita ono gwe balonda wa Ethics and Integrity gwe bayita Honorable Okero Rose bade simumanyi yeyadda mu kifo kya Honorable Lukodo yamuddiramu nga tonnene naye Lukodo yali active Lukodo okimanyi yasiba wano bapanado w'abasajja omujjukira wano yalinga atumansulira obugundi obunsuti wano maki n'abayambala ebyambalo by'abasista simanyi ababrother nga mubikola mu katemba bonna n'abakwata ye Lukodo si yakwata Hildaman yayambala ekyambalo ky'abafaasa namugamba odira otya obugundi n'obuteeka Lukodo yakwata n'ani omulala awo yali mu bintu by'obuseegu yakwata oyo omukazi ow'eriisa erimu n'akwata omuwala wa Ebons baleka mutwale ku poliisi yali ani erinnya lyo omuwala yazanyira mu Ebons ne bayewuba ku poliisi ne basaamu bagenda kali akawala bambi kebayitanga kagundi yakwata Lukodo yali w'amaanyi nnyo naye minisita ono simanyi lwaki kubanga obuyinza bonna abulina atuulawa ndowooza ali under gundi office of the president kati simanyi oba ofisi ye eriwa alaleka ali wano ku gundi wano nga ku Wakazi House
Ku Twin Towers wale mu office of the president atula no parliament obuzimba bubi akechemanga kati awo akechenguluka gundi akechemanga ka president kati balina okubanga batulaawo minister abo tebali mu SC Justice Okelo Rose tuyambe bana imuveyo mukonde minge kubikolwa abantu chikani natufungulira amabina netusirika simanye jenoga jenati kwabula oyabada tamula ne Bobi Wine ku campaign trail yani oyo musajja tunange to just stock his name without including ati abadde atamula abadde ku campaign ya Bobi oli yekoledde erinya ne oliyogera lyo yejena nyanti oyo zoganya nakabasanya abana basoba mu abiri ngakutene foka yagala batungula mu maaso botamuwa na yera gundi ate gundi minister wa ethics and integrity natavayo kwogera simanyi shoni style nimakulaga ngo okomba amabina na yera minister Balamu notavayo kondeminga bikolwa ebyo gwe minister abavubuka n'abaana shoni twato mukago sikutamala muli kukiba nange yakutambadde muli kukiba nange ensi mugituttewa nze sigenda kusirika sigenda kusirika obusegu bususse yeba ne Keni obasiyeye Keni vayo yo wabasiyeye lwaki siyeye kuba ekiro naye omulaba engeri yena atambula ye modola atambula yetegatega alinga mukazi womuwulira nga ayogera nga bakazi ananagira kyonna kyekiri kati so mungama ayogera nga bakazi bambi kati kasidi kaliko cracks banange mutuyambe banango gomanyo obusego obutambula mu Uganda wano abantu kati bayifudde ng'ebintu ebiri nnomo omuntu agenda nafungula amabina omuntu nakabasanya musajja munne omuntu nabeera simayisa ni lipusi simanya akisinza mukazi munne ebintu tubiraba nga biri nnomo ninge bitebina kubeera webyo ekisinga okunnuma Balamu yayita abaana abo Mudi nani but I don't know where njogera naye lumu ku WhatsApp I should have a conversation with Balamu ambuli lwaki ebintu bye bikoma mu kkubo ebintu ebana aina cases yangamba Chikeni ya mu reporting ku police namusamoninga okuva olwo ne bikomaawo nangamba Chosen Beki nafume nze gwe yakiwa nenkiwa ne bagundi ebya Chosen Beki eby'abaana nabyo ne bikomaawo ebyabashini lips n'abakubira essimu n'abagira ne bikomaawo lwaki ebintu minister ebintu bye bikoma mu kkubo ate nga Balamu oyo musajja ali professional nnyo bannaye mu ngeri gyakolamu ebintu bye naye lwaki ebintu bikomaawo asooka nateekamu amaanyi tugamba ati Balamu ayogedde bano bakikene kati bali luzira obutandi mu kuto tukateeka wali ku sitesibwe kuba emboko bisatu ku lubuto kutwefungulira amabina agaddugala bwe gati abo abantu balina kubeera mu society kikolwa kibi nnyo bino ebintu ebigenda ku internet bane tebivaako kifana n'obutambi bwa desire abamu bakyabulina mu ssimu naye nga biyiseeko emyaka 10 joka n'okusoba banaye mutuyambe nze kyenjagala ekya Ken muyinza omupininga bambi nga bamugasse ng'ani amugatta manyi ani alina obwongo kati Ken alina kyoyo kyekimugattisa ekizindaalo yayimba asobeza ku bantu bangi azze ekizindaala ajja gamba gundi oli mwezi gundi akunoonya bannange awadde amanyira abantu bangi kibi nnyo ekikolwa ekyo ekyokubeera nga abasajja beebereka ku basajja bannaabwe abaana kati abawala mubalowolezesa ki bannange abaana abawala bayitibuli bwoyita olabawo omwana omuwala buli woyita olabawo naye kati gwe n'obeera noga nti enewe kibi nnyo kikolwa kibi nnyo ekyakoleddwa yanyiziza mulenzi kati simanyi nange oli gw'oli mukabasanya akulaga nti n'ekyomukola takyagala alina mu kusesema yali asesema naye nga badde bamugamba sooka omuleka aseseme naye nga yagamba wamuyita Keni tayinza kujjayo naye ng'oli munne ali mu kusesema ali mu kutanaka nalabye obulabi screenshot ze baako kibi nnyo okulaba nga siyinza kulaba bintu toyinza kalaba n'otasesema abafu abalina emmeeme ate naye nakalabidde from a distance emmeeme yange ennafu nnyo tewategedde nti oyo buli woddingana ekintu okijjamu omukkutu wakalabye emirundi emeka nga 9 ng'olwofa kyo kikoonya ati nga nina kyenoonya nga nina kyenjagala okwogerako era ezo vidiyo beda zenkola ku TikTok ne 9 gyabadde mitono oli wa forensics byonna bisoboka mu Uganda wano nga kuba natunuulidde embeera mwe bakikoledde noono gwe babikozeeko nga naye musajja watu ali wali yeetezebwa ati kirigisa babadde nga babikola buli kaseera era nga nekyamusesemyezza si kino kyebabadde bamukola alabika alina okuba nga alina byeyasoose okulya nebibikyakala nnyo olubuto nebine omuntu nga asesema yandibadde tasobola kwetegayo bwati kitegeeza nti kino kyabadde bamukola kyabadde nga akimanyidde bati Ken musajja mulungi asobola okuba n'omukazi yena gwaba ayagadde banayenze ekinnuma nti abantu ekinnuma abantu abasinga okulabika obulungi abantu abasinga okuba abasiyazi mu Uganda wano oba ebigambo bimuziwalira ofulumya engeri gyananaagira it is not bigambo
naye abantu bano nze simanyi nina research wange gwenkola nina research wange gwenkola namutandika dda nja kubuulira ebimu nga tuvudde ku mpewo waliwo abasiyaza abamu be nakwata ekkolola eyo nembagoberera nemmanya akabinja kaabwe nembalaba nemmanya gurupu yaabwe mulimu n'abayimbi mulimu n'abayimbi era abamu abayimbi nemba miitinga nabamiitinga wano ku gundi olaba ngamba miitinga just kwogerako nabo kwanza ndi wa mawulire nasooka nentegeera bye bakola kati nengenda nabakubira essimu nemba miitinga era nabamiitingirawo ku gundi kwa kasi bagita kasha gundi kwa kasha mola awo yes awo waliwo awo akafaawo we nabamiitingira nembagamba nabamiitinga abayimbi baali basatu kitwali nti nabamiitinga ekifo sagala kukyogera ngamba mwali mu room tetwali mu room it's a public place nemba meeting nembagamba nkuyirako emboozi eno neno ne bakuleka n'ogenda tiwabudde bwali bwa misana kubanga nze najja ne facts zange nembagamba n'ebintu byemukola si birungi okitegeera nembagamba ng'omanyira okwekangabirizawo biki byeyogerawo biki nembagamba nze ngenze era n'ogenda nengenda bulungi nnyo nga nze njagadde baga nti bane byemukola ebintu ebyo si birungi okuva tebadda temudanga muwuliziganya nze nayagala balaga ekyo kyenanoonyerezaako so n'abalala omitinze bangi obaagaza ki sina kyembaagaza n'ebintu byebakola bifu ebyo bintu byebakola bifu omusajja waki obeera weebereka ku musajja munno why kuba nabo wala abayitirivu abali muno genda ofune at least bano baneekolera jange okitegeera bane wetutalwanirire society nteragenda kugirwanirira abantu babirabanga ebya bulijjo abantu babirabira ddala ng'ebya bulijjo ne badda ne ku TikTok ne baseka bannange kyokka abantu nze kisinga ennyo okunnuma abantu abo babeera bakula bulungi babeera balabika bulungi babeera bambala bulungi babeera beeyisa bulungi naye nga basulisi bannenge nze nkugambye nze abantu abo nkola nnyo research kuba nze kyenali nnoonya gubeera muzimu kibatimba butimbi bazaalibwa nga basiyazi oba just kintu bakoppa kikoppe oyina okusanga pressure zakubye bazadde ba Ken so kati ebintu nk'ebiwe mbiraba nengamba naye abantu bano naye nga kyobumanya ebisiyaga bigenda mu maaso mu Uganda wano ebyaddala abantu bali mu bintu ebyo simanyi oba bafunamu ssente simanyi oba bakola ki naye abantu bali mu kukola empisa etali ya nnono wano mu Buganda ne mu Uganda wano banange tetugenda kukkiriza bibeerewo why kubanga bwe tunakiraba buli kintu tukiraba ng'ekyabulijjo abakolako gundi eyo tokyogera bwotyo nze be nategeerako gwe abakolako eyo gundi ogenda giteekawo no nze wobeera ng'oli for your personal information oba ogenda kugita ekyakisinze lwaki ebintu ebimu bibeera ongoing ekintu bwe kiba ekibi ne mutandika okukyogerako bangi ababeera curious abagala bamanye ddala lwaki abantu bagamba ekintu ekyo kibi the baddest way of promoting something is talking negative about it okitegeera gwe wongamba nti obakolako research eyo omutwalawo no kati zolaba lwaki abantu abo nabakolako research abamu nga bwe nkugambye just naye njagala kulaba motive kiki ekibakozesa ebintu bino kyekubuza obitwalawo siina gye mbitwala bisigala mutwegwo just njagala kumanya nfuna information for what omuntu wajja nagamba nti Dias oli mubbi nze kutuula naye kuganya lwaki obba kufuna sente kubeerawo kati bano abantu tebalina nsonga kubanga omuntu omubiitinga n'omubuuza bakuwa nsonga ki of course takuwa nsonga yagamba it is my life bwe bagamba kikosezaawa lwaki tebakuba bukuba nga bantu tebasobola kunkuba gw'omanya obudde bwe mba ntaddemu okunoonyereza omuntu oyo okumanya biki byakola ebyo ntuvaayo obudde bwange neze kyembagamba olwayagala weyo bwani abantu kyembagamba nti abantu mulekera okukola ebintu ebyo ebyekisiru bibi naye nammwe ababinoonyezawo ne mubituleeta mu public nammwe muli babi ati kati the information ate ne muleetera abantu abalala batandika okugamba naye kyo kibavumirya ddala kangendeyo ndabe kati ze kinkozesa video bino ebintu bya Ken how silly are they to let such videos
okulinkinga okitegeera kati nange obuzibu wange ninga nemwe you guys mukoze ebintu byammwe ate mubitadde ku internet kati you can never see me again nga ninanya wali Ken Mbutunyumya kuba badatera okukolera akantu wali ku gundi ku National Theatre ngomusawo Ken kyekiro kuba nani mugambe kuba nani munze nani mutumya president wabagira wabananagira nga muganyagala ompeyo interview ombulire ebiga kigambo kimu kikutwali esawa mmeko kyogera naye abantu abamu tebamanyi the goodness of God tebakimanyi Mukama akuwadde omukisa si buli abera ku TikTok okwo jakuba mwagalo kibasi buli muntu ajja mu bino ebintu bya content creation abantu bamwaniriza bamurecevinga bulungi oze tonaweza na myaka 2 mu media muno oze ne content wo wanjawulo oyine ebikalakasa jo ogenda okola ebintu bino bya pastor Igabiyala yakola bya kalondoozi abantu bakwagaliddeyo kakati otandise osulika ennenge kati muntu kyagenda okuddamu okusemberera muntu kyagenda okuddamu okukola nawe business okitegeera kati neweebuuza noga nti bano abaana obulamu babulowoleza ki mu maaso ebyo bino ebintu banaye tebivaawo but I would love to see him clarify tasobola kata clarifying eki ndi siyenze Ken siyenze yabadde asindika embi ekyo osobola okukyogera era ajja kusirika busirizi then we go with assumption nti yeye it is too bad ku mwana w'obuvubuka okubeera nga weebire kitegeeza bano abantu bakulya ddala ebintu bino nze kwe tulina abasiyazi wano mu Uganda webali neka mbuze osolokera ku makya n'ogamba Ken byali awo mukwate mu omujje w'omusuleeti I don't know asobola okuba nga amwenyinyala okitegeera nate wabeera wano ng'ali ku musajja munne ugambe Ken yakoze akantu akako ekintu bwe tubeera n'abakazi dayas tulina bino bwe tukoonako okonako bwoti omukazi akugulire naye yakikoze ku musajja munne sijala bakatabyako nakiramuko bwati nawe njula sinikira muli I'm telling you video yange mpe simu yange okole ki nze sagala kalaba oda dabagundi Ken yakoze enkole y'ekikugu byetukola nga tulina abakazi nogamba omukazi osooka kusaba lukisa tukita kusaba lukisa n'okonkona kati ne bakugulira waba asiimi sewe naye yakonkonya omusajja munne naga nakongola nakubakubako omwana yagambye sagala kyogerano kijja kuwulikika bubi naye nga kibi nnyo wallahi video eriwo ogiraba dayas ojja kusesema era yabadde akikuba wati munne yabadde amukwata ku video namugamba nedda naawe olina penetratinga tokuba ekyo atasobola kuba amacha y'omwana engeri gyayogeramu alina okuba nga sinya mukugu nze bana abaana mutandika okubaboola mubaboola abo abaana beekozesa ebintu by'abakazi ebyo neyetimbatimba neyezinyazinya bwasulasula obukono mubaboole abo tebasana kubeera mu society yaffe nammwe nedda si omu yakubidde eddala ze wekubidde bino kuva noga bannaye mune naleekaana namugaa nedda naawe nengolaba wano tulina obuzibu bannabyabufuzi abali prominent boogera eki munaayi n'abasajja balina saako nnene nnyo yes but at least condemn but you okusirikira ddala completely nze nkula waliwo ebintu ebitamu njalabaga olunaku olw'enkya ffenna tugende ku Harvest Money yankya tugende emicungwa gyayengedde Harvest Money Expo ya kampuni gyenkolera so mugendeeyo muyige okulima Kololo wegenda okubeera okuyingira meka mutwalo ng'oyiga mitwalo ebiri nawudde gwagenda kumala oba nnaku meka 3 guba gwa nnaku 3 at least Harvest Money Expo Kololo airstrip tugenda okubeera so sebasosera kwekiisinga mu kaawo okugambe nze nalabye video 3 naye bwe kankubuuze but no by the way I didn't see it coming nti Ken asobola okuba nga kasajja kabeera smart ketwala nti kavunaanyiza kakola ebibozi byako abantu abakyasinza okubeera we batyo smart abo ntandisa obbatya be bakyasinza okubeera nga basulika ennenge
ntandise obba era wotunira omusajja otunyanga omusajja mu maaso nze nsobola kumala omwezi nga saze enviiri bo tebamala nnaku 2 naku 2 na nnyingi buli ssaawa aba yeepepetta abasajja babeera mu ndabirwamu abo basiyazi bazibu babeera mu jiimu anyway kale buli kaseera bakola bugungi kati babeera beetonaatona musajja oba weetonaatona biki musajja ki ekikutunuza mu ndabirwamu musajja waki otambula weetonuulira musajja bemumanyiza batambula yeetunuulira ati nolaba kano ketunulaba akasula obukono bwekati balina nobuno obusawo bukulosi baaga kati obwazze ku mitwalo 6 akakwata ati nagenda nga kawuba ati bye bagamba gundi nga zaakubye atambula aswinginga osweta n'akasawo kw'abakazi ani ono omuyimbi wa muweeye gundi chosen blood ne bamugamba nno ggwe oyina pini matu atambula sebo aswinginga bwati akasawo bagita batya top dress ekigundi nga kikome kiri kyabakazi n'akwata n'akasawo ne bamubuuza gundi bwe namulaba ku CBS nga yewoza ko yagamba mbuno mbubo ba creatives they are fashion gundi trenders simanyi tino kanti kankubuli abasiyazi obalaba beekweka nnyo mu fashion mu nsi yonna kiri worldwide abasiyazi be ba trendsetter ba fashion bwe yagamba bwati era ajja n'ekigoye nga kiri awo kiyambala paka eno ku mavivi najja ne earring najja n'obuntuntu that is fashion naye nga alina kyayisaawo naye gwe bannaye gwomanyi gwe bannange ebintu byekisiyaga engeri gyebitabuseemu waliwo n'abantu okumanya nga biri everywhere omuntu asobola okukola podcast zipodcast zitubeeramu n'apanga ebitabo naye nga abipangingidde mu kkala eya rainbow naye tosobola kukitegeera okuggyako nga omanyi abantu abo engeri gyebeyisaamu ng'ali kugamba banne nti ndi wano bulungi nnyo mujje tukole zino zolaba ziyutubu zetubeerako ezo oli n'aleeta akantu nga kali mu kkala just newaleta bulesi kakopo or something oba akamuli n'akateeka mu background ye n'akola interview ekyo kyokka kiba kiraze nti ye waaki ye musiyazi era abawagira tegwe ngo bamanyi nnyo because nkola research research omulekera ojja kumaliriza ogenze ayi my good lord nze ngeri gye njagalamu abakazi muganda wange siyinza kwesitaza na kwesembeza musi naye gwe omanyi omukazi waabeera ng'olina omukazi mukama katonda naye yabaawula teri kintu kyosobola kugeraageranya na mukazi mu Uganda wano tosobola naawe kati nga bakusanga oli mu kubigula ennyuma oti ku bakazi abali wano abalebeka obulungi abakazi abayonjo siya my good nze era bannaye nekera ku makya nembeera enfuuka omusiyazi bantemeko omutwe that nonsense sobola mugendamu naawe I cannot era nendabulabye nendaba omusiyazi nti awo watuddewo omusiyazi ayi kyekifo n'okukizira era waliwo ekifo ekimu kye nazira kusala amaloodi awo ebbaala eyo oba ogitegedde kiru gye yali akoleramu ebivulu bye ebbaala eyo yafuuka y'abasiyazi ekyaliwo simanyi naye kati nolaba bateekawo furniture erina okuba nga yavaawo naye nga sebo obusiyazi bwepaledinga awo sebo obusiyazi nga bwepaledinga awo nengamba kati eno ebbaala era yavaawo teri musiyazi kintu kyayingiramu nekiyimirirawo era ebbala zonna ezigudde ezaalinga ekkolola ebyo zaali zijjuddemu abasiyazi bo babeera awo baagala okweteekako mbu balinga abakazi bali ate baagala seba attention sebo baagala special attention baagala akasiyazi we kabeera sebo kaagala kabeere nga mukategedde kale nge gyekekolakola nekekola ate babeera ne ssente abamu si bano baminyolo bano abakajja bano abasiyazi bano abasiyazi abaddala baludde mu kintu babeera ne ssente asogera nga mu bbala bwetu naspendinga almost 10 million naye nga ataddeawo ebyokunywa byebbeeyi bwe yeetalaatala bwasitula ati ebisige ate bo babeera beemanyi bo balina entunula gye beetunuulira ne beetegeera nze noboda okusitula ebisige nga mbuuzi ogenda simulinyi era bannaye nze mbagamba bannaye tusabire abaana baffe ositulira n'ebisige tusabire abaana baffe ab'obulenzi ebisiyaga biri mu masomero ebisiyaga biri mu makampani ebisiyaga biri mu ofiisi z'abantu abantu mu Kampala muno zi ofiisi zino ziri mu buzimbe obwo bwa waggulu obwo nga abasajja basiyaga bw'okimanyi waliwo n'abasajja abamu nga basiyaga bakazi baabwe okimanyi ekyo oba tokimanyi bw'okimanyi waliyo abakazi abaagala okubeera nga abasajja babakozesa n'emabega abakazi baagala kati nze kankunyumize nze personally nakwanako omukazi webakanoza kati wese emyaka ngena nagamba mbu ayagala simanyi omusajja ng'amuyise eno nagamba kisiraanidde okumanya okutambula oviiri
so nenkitegera nti waliwo n'abakazi ekikula bwekityo nga bagala nnyo abasajja okubakola ebintu ebityo. So it is too bad mu society eno tulina okulwana ennyo okulaba kyokula nebaza nnyo Pastor Solomon Male omusajja oyo alwaniridde abasiyazi naye simanyi oba gavumenti eno eri musiima alwanye naye abasajja bano balina ssente balina ekibinja kinene balina buli kimu okitegeera. So nze kyembagamba bazadde bannange tusabire abaana baffe ab'obulenzi of course buli mwana wakomawe waka mukebere omwana wo give your son time mukebere mabega eyo labo abasomesa bamukabasanyiza oba abazadde banne oba abasomesa banne gyasomera abaana basobola okubeerawo nenga omwana wo bamusiyaga nenga tomanyi nagetinga used n'akimanyira. So abaana muyiga okubeera mu bulamu bw'abaana bammwe abazadde mubakebere ebiseega biri mu masomero abaana eyo mu kampani gye bakolera eyo abaana bamutule nabo muboogere nabo about homosexual. Wana aina emyaka 3 yafumbirwa muyite sikyogeza kugamba muzadde kebere omwana myaka 3 ate naawe ejo kati that is too much. Abaana ngamba bana abaana abato bana abavubuka buno obwana bwakamala okusoma ku university mwana takola maaso ga muzadde. So bana abaana bamubakebere emabega abaana abayuziza ennyuma mu Uganda wano ninga basirika baki bagamba ikisoke kiri nomo nga n'omuzadde otya n'okukebera omwana wo. So mubakebere nze sigenda kusirika tumaliriza nga tumaliriza mangu tubamaze okyabagaza sina kyembagaza naye nze banaye ngenda kulwana okula era nze ntadde minisita Balamu ku nninga ate ko ethics Rose baveeko bakola ensonga zino yaliko munaye asidise society gwawo abantu bagenda kutuuka ng'ebintu by'okwefungula biri nnomo kubanga Balamu talina kyakolawo minisita Rose talina kyakolawo kero ebintu ni gavumenti esirise ekyo kiri nnomo oli ajje ayisemu munne omuntu ajja kujja asiyage munne ku TV on national TV ati gavumenti esirise tewali kyekolawo ogvaako n'okyogera nti wuuyo atawagira basiyazi wuuyo simanyi atali musimanyi bagitoba community simanyi biki human rights era bo balowooza mbu simanyi rights zitandika kubona ezikoma kubbo kakati waliwo olutalo lwembadde ndaba lugenda mu maaso gwe oludde mu industry njagala kati nze en opinion yange kiringa oli bwanajja ngambe ani afunyemu ettutumu awo n'awalampa either Misach Chameleon n'awalampa oba Irene Namubiru Juliana n'awalampa Bobi Wine ngamba kati ndikubya music n'awalampa Bebe Cool katugambe ngani ng'afunyemu erinnya awo kanjogere kwa mukwano gwange kangambe unknown Prosper butuni bwabo kubye bukutteyo n'akera ku machana ngamba n'agamba ani ayinzo kati katika mtwale mulaini ya Aziza Azioni nagamba anaawe akaziki kazizi nawe katini bwe kati totunyumiza ekyo njogedde kyange kati nkuwe example so we be yavuddeyo n'atugamba DJ katini bwe buti tena kyatugamba talinaawo yadde nagamba yakyogedde mu lusaago ngali azala watazala naye nga azala nagamba katoyo ni mulodi wa kikadde naawe wakabi mukikadde tomujjawo yo wa kikadde but nga ni mulodi tumulabye nga kuba ku omuziki ejenjawulo. I don't know what happened so it be triggering and he came back na emphasizing and yetetekako n'erinnya nagamba kati yes so will be 5-star DJ tena atakomoko yalina club mwe yabadde akitute ku level endala n'agamba mbuno oyo DJ Roger Aswall kitegeeza ki oba ovumye like shit bikyebyo bo kyobanga oyisa omuntu Aswall nkyogere ngawe bakyogera mu Luganda asola kyogera mu it's bad it's too bad at the word it's Aswall kati bizere nzanga bakikyusa na kigamba Aswall abazungu kati yakirese direct Aswall ng'amaze okugamba nti nno nakyusiza erinnya lyange yenze ani so we be 5-star DJ oyo Roger temunyumiza Aswall
kakati sowe B. So I got confused and concerned nengamba katalevo kwatutte ekintu kino. I didn't see that. Dade manyi bya vibe ya ndongo agize oli akumya amatu kite. Kakati abaana bano ba DJ bwe bagema mu COVID. Ani go bagema mu COVID. Anti bano after COVID DJs. Yes. Banji. Tibabaddeyo mu industry mu. Era tabanajiweza mu myaka. I don't know. So bisi gwe gusose no okwatakinga ko ne gundi. Gwagamba nti muganda we naye atayita mwegana. Ina kolugana kalo nato. Namuyisa bubinyo era n'asirika batu n'agamba why. So we bya ine ekizibu kimu. Nti omubiri gwa ino omunene n'omutwe omunene. Aloza ya ino okulira industry. Yaba DJ. Nyesi we bitu bibeera muganda wange. You need to work hard. But is the saba minimizing ebigambo ebinene byako. Leave alone that. Nebigambo byabyo tamanyi meaning yabyo na impact yusobola kukola mu DJ industry. Gaya ina amalo. Oyo simanyi sowe byoyo. Sowe B. Aina amalo. Ekisooka tamanyi ne music nze mulaba ntera okumulaba eyo bakubukede jakola. Aina ko session kubukede. Kati music we nengeri jamu kuba ku TV. Music ategula mutegulo. Simanyi bayafuna ati omulimu kubukede. One of the biggest TV station is one of the DJs akola kubukede. One of the managers. Ndowooza kati olaba ebintu ebyatuuka. Kati wali obuzibu nti n'abantu bano abantu mwandibadde mubalekayo mu mabaala g'omukyalo nga tebalina nakukubira mu urban centers. Kati simanyi sowe B alina obuzibu munti alina amaalo mangi. You people obo oyagala okuyitamu n'okufuuka owakabi, you need to respect the legends. Yabagambye otalimu. Naliko n'omuvubuka era ng'azalawa oyo simanyi Alonix. Yakera ku makyana n'azalawa Bebe Cool biki nengamba laba omusiru ono biki byoyogera gwe tonnabona wadukutula underway ebbiri mu industry. Oyo Alonix yavayo n'azalawa Bebe Cool. Tannaba wadukutula underway ebbiri muki. Ayambala boxers underway. Whatever. Naye no sowe B. Tannaba wadukutula underway ebbiri mu bwa DJ. Kati I'm telling you, bana balina just urban excitement. Naye Roja omumanyi gwe. Roja abaddewo ebbanga ddene. Abaana bakolako kali nze njagala ku challenge ngoyo sowe B. Bala kijomanyi wana eri loko omachinde muno. Jola banga abantu. Comrade. Ya sagala gamati yagwa naye tekyali mu bantu. Kati tumuwe Vox. Vox ye ina abantu bayo. But yakubira ali ku sip. Sip yawa n'abasoma empya. Era recently tanaweza mwezi nga balwanye ne MC. Kati bwe buzibu bwayina ono sowe B. Sowe B taina profile. Kye kimumenya. Tamanyi mu luzungu. Tamanyi luzungu naawe wa P7 second term. Teyasoma utasobola dokola statement wadezi bwe resatu mu luzungu. No, I'm telling you. Taina mu yadde bano ba DJ bana abayigidde ku PC DJ. Kyovula bino ebintu ntambi byavayo n'amugamba ebya synchronization tabitegeera yalowooza. Yagamba Moli yagenze na okukola research ali credential ina kumujjawa. Of course Google and AI. Kati yakiraba ng'omusango. That is stupidity. Bana basiru tebasoma. Kati wawulira ekigambo AI alabira ddala nga okukozesa AI obozizza musango. Wano AI bagiso ina ne lesson number ku Victoria University. Yeah. Okitegera ina course number. Kati yawulira ddala nti omuntu akoseza AI abazizza omusango. That is bogus. Ono kiyenje tetugenda mu discussingako. Njagala akoleyo katugeze DJ Nimrod gwozalawa. Nimrod is a legend. Yeah. Nimrod abadde mu Indongo wano. Nimrod yava ene nga tebana okutandika na Galaxy. Yes. Abaddewo bino ebintu bya industry abadde abifollow. Nakubirere mu bireku n'abigoberera. Kati susubira. There's no way. There's no way osobola okwogera ku Ugandan music. Naddala DJ Gundi. DJ Fraternity. Without mentioning DJ Roja, DJ Nimrod. Bastiwati. Ababana bakolanga show wano ku Serena. Yeah. Stewart ne Roja. Nejuza paka 7 gundi zali season 7 bado kama nejuza negano mu Uganda DJ Chingo jeko Nimrod ne DJ Roja ne Stewart ani yali akoze ne Shiru in fact ne Shiru akola bameka bali bakoze shezo bwezi tu nezijuza akola
femu akola atebera hanali mayeka amanyire femu bana abaana balina obuzibu bano balina urban excitement olwokuba alina ekifuba kinene yakulanga sekoko n'ogwo omutwe gwa boolo alowooza nti ategeera nnyo kumbe ali awo tategeerako ddala ddala. How can you attack Roger, a very innocent person? Talina buzibu na muntu yenna, simuwulirangako na mu lutalo lwonna. DJ Roger yekolera mirimu gye, akola bizinensi ze, ali mu 7 Star, amanaginga bayimbi be, ali mu zina ebintu bya cleaning and biki ali mu business. Oyo so we bitasobola okukola business etunda obunzaali. Tasobola ate atanagigatta kale katugamba obumasu kubajja bubazi tasobola mu nnaku muzibu ali awayambala kivesti bakita kituula tunywe nga tannatuula tekisooka okutuula kati oyo naye ayogere ku guys oyo naye ayogere ku DJ Fraternity oyo amanyi abo abaana engeri batobyemu n'endongo eno akimanyi oba takimanyi simanyi oyo yayakozeeko ne ku mixtape eyo esobola okuba nga abantu okugikiririzaamu oyo asobola okutegeka abantu bonna abannayuganda ne bajja akuba TikTok live tomulaba nonsense TikTok akera eveewo nobe wajanaalya Nimrod abeera wano ku climax najjuza gundi z'abadde azikola wano okugundi ku Capital City Natete nawa yonna yali wali ku Uganda Museum ng'abikola White Party ku beach wa yonna kunagitwala embalala kati oleeta ono sowe binaawo atulanga abantu bedda oyo kikyategeera ku music olwokuba alina omutwe omunene n'ekiwago kya Sekoko mbwe sowe byayogedde ali mu lutalo alulimu yekka kyekyo ekizibu ekibeerawo dijinawo ali so expensive okuddamu ono gundi mawanda tekisoboka naawe era nendaba DJ Roger nga azzeemu sowe bbi nze Roger sigenda kuddamu muwa respect tasobola naawe ono n'okujja ku bukedde yajjira ku nyamba buyambi Kimula ye yamuleeta wemba serabisinika binyo I'm telling you me I know sura tosinika binyo Kimula ye yamuleeta namugamba kuba Kimula producer wa bukedde yes but tosinika music yamuga jangu munaye jangu ogiregere ne music ategula mutegule era ali wona Kimula talina na contract munaku talina oyanga contract ne bukedde oyo bwagikulaga oyo wapi 7 oyo nga signing atya pozi nga yakosa chinkumu era yaba ayi tasoba na kusoma ni ajimusomera oyo ina nero oyo asoka kuba no manager wa ina baloya manager we yasoma Mickey yasoma Mickey ona manager gundi ono yani Lati Wiz yasoma kati ndowoozo owulira kati manager wa DJ wa Nimrod yani ye manager wa Roger yani oli ali manager wa Roger yani ye gundi anava wa Bridget yes amuyambako jasibu ya ndowoozo owulira ebikonge byalimu kati Sowebi who is Sowebi but Roger ali mu management yali aina full management kati ona aina ki Dex aiza alikuwa ne Dex jako sasi nga yola ne ole Natete atajewola mukama we byatunda manager we byatunda kati mukama manager we manager we byatunda manager asolokera ku macha nakugoba kitegeeza tosigaza ataja mugoba mwezi osigaza tape atete position kati obujega bana abana bwe bayina don't attack legends dubaliki bana abantu babaddewo for a very long time omuntu abadde over 10 years bino ebintu bya DJ byasumbuwanga nnyo abantu nga ba DJ tebabalabanga abantu n'abaana bali bambazira tone suna beni bavudde Masaka ne bajjano ne bakuba kati bacyankalanyiza Kampala kati era oveewo ugambe simanyi suna byakola sibitegera mbazira byakola sibitegera DJ byakola sibitegera simanyi Nimrod byakola sibitegera ne Roger nga gotonawo wadde okutula underwear yebbiri mu bwa DJ wane Kampala ayambala boxes underwear nera yalina boxe mutuuko oyo ayinza okuba azigattanga mukaaga mubadde balabi balungi Sowebi manya level zo oli munaku nnyo ne kubukeddawo Kimula yakuleeta akali ekyencha talina na mmotoka kati ogwo mubi ogutuza ku boda ate mulya gundi Kimula yamuvuga mu mmotoka ye yagundi ate ne mmotoka gibatera omuvugiramu yagundi ono ya mukyala wa Kimula ono gwe bayita Gasha Mutono Subaru yo Subaru ya Kimula yagireka yabwe yawaka kati bamuyambako omuvuga kubanga balina nuwa Mickey mu abatambuliza kati nzandi kugambye oyo munaku tasana kugera ku DJ Roger kubanga ne music wa bamuzanya ategula mutegule ekyemotoka Mickey abagulira nuwa bonna abayimbi bene kati anti bayina badijja bawera abantu kati omanyi Nimrod emotoka zaina zirinya gwobuuza Roger omanyi emotoka zaina mzimanyi aina ne ya clearing simanyi 7 Star clearing services iyi motoka weri aina 7 Star simanyi oba academy bichi iyi motoka weri aina tambuze ebyuma bichi oba yagenda mu academy ne bamugoba
kati akademi wawandika tamanyi nakozesa peni awandikiseyo kinkumu. So Webby is just nothing, is just hooligan. Taina naawe kyali naawe tetulina nakumwogerako wano oyabeera ku TikTok wati kati TikTok wekera ku macha neggalawo nga nawe kaliyayo ogizinzeeko ng'oddayo embaale. No sense. Wembaale Taina kyali wetomulaba ogwo omutwe naawe ogwa bboolo alina kuba weeyo mu masaaba. Aye nevudde abayimbi baffe ab'amaanyi Yesi w'amaanyi tugenda kuzala wa Yesi w'amaanyi. So Webby sooka okole ate sibeerawo for over 10 years. Omusajja asiba n'ebiri n'ateeka mu bizigo ogamba ebyo. Nze namulabe n'omuntu ekiwala takikoma eno bweti era kyovula nti wakitajjaako nkofira nkuchallenging ajjako enkofira yasiba buviri bwe n'ateeka mu bizigo bwe bubirizi buno bwagundi bwe bayita mpalaniraako ekiwala takikoma wano alina haafu mutwe gwoli muleko ng'ajjeko enkofira. Buli muntu bamutonda mu kifaananyi kya Katonda. Nedda bambi Katonda temumuwaayiriza. No, waliwo abantu abamu bali mu kifaananyi nga kya sitaani. Nedda si so Webby si byomanyira Nimrod omanyire